biki muri bulungi ebyagala Ndongo Yebinyaanya weewaawo oli bagezi genda maaso kakati abaana abaleka ennaku z'omwezi amakumi asatu mu lumu nga tuyingira omwaka gye tugenda okubeera ffena tumanyiyo tugenda kubeera mu nkuuka naki enkuuka tukola ki ogamba tigenda kuba muliko omukono tulabe teeka omukono wati mu bbango gw'enkuuka ogamba mu nkuuka gye tuli jadikekisi weewaawo Mbaziira Tonny Suuna Ben weewaawo tugenda mu nkuuka weewaawo kyambaasa weewaawo tebyalutabukako olumu tubeera wabukedde olumu tubabasibba esife byadusobera kubanga ffe siba kiri oba kubukedde kumutikize bukadde famenki kyambaasa famenki kati eranga obuuza ati ate mukamwana yakoze atya zomamba tugende tubadduseemu tubadduseemu badduke waba olaba akabi kali mu kugira ki badduke tugende badduke oddusi tugende waggulu nabanga ayanyimbye bannabadda nze ŋŋamba kati sobe tumale okumugumamu Ndongo yakoledde dda naki abagizi b'Arsenal muli wakola boti ndabe ab'Arsenal tegujjayo mukono w'Arsenal kola boti kubanga mba muli ku mmeeza waggulu naki Manchester United naki Ndongo Yebinyaanya weewaawo tugende Mbaziira Tonny Suuna Ben wano wetwatandikira mukyajjukira 28 abamu mumwe temwaliwo twatandikira wano kaseti naki kati nze ŋŋamba buli omu oli wano oba wazze n'essaati oba olina nkofiira gijja etukwate mu ngalo ate gwe kiyaye gwe oli wa tabu ye oba mutabani wani oba mutabani wani tugende buli kimu kyolina teeka mudongo bwoti teeka mudongo tugende akabi kali mukulwa tugende letondete letondete